Obunkeke bweyongedde wa Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'ekimu ku bibinja by'Abayisiraamu abaavuddeyo ne babeera ng'ate balumbagana Ssaabasajja Kabaka bubi nnyo asako n'okubeera ng'ate bavoola enkola za Buganda zonna ez'obuwangwa n'ennono era nga wenjogerera ssaawa eno waliwo ebipya ebiriwo ngenda kubeera ng'ate kuzannyira vidiyo ezo osobola okubeera ng'ate olaba biki ebigenda mu maaso side abasajja bano baayogedde ebigambo bingi nnyo era nga baayogedde ebigambo binene nnyo gwe atasobodde kubeera ng'ate olaba vidiyo eyo agenda mu vidiyo zange ze nataddeyo like 2 days back kujja kubeera ng'ate vidiyo ezo oziraba biki basobodde okubeera ng'ate boogera kati agenda kubeera ng'ate nkuzannyira vidiyo zino osobola okubeera ng'ate olaba ki ekiriwo ssaawa eno saako n'obutambi obulala bungi nnyo ngenda kusaba vidiyo beere nga togiteerako ekigalo likinga sharingirako abalala yo comment section always ebeera open jangu tuwayeewayeemuko ensonga zino ozirabe otya ku side yo eyo abasiraamu bano batuufu abavudde ne babeera ng'ate ebintu bino ebyobuwangwa babinafuya oba waliwo ekyenjawulo ekiriwo sobeera ng'ate otuwa endowooza yo wansi awo subscribinga in case wongo obadde tonawa kubeera ng'ate osubscribinga ka notification bell kakoneko obeere ng'ate ofuna amawulire mu budde wenyini bwembeera nkuleeteddemu amawulire tuli ne Sheikh Ashraf musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo oba gwali eyo ng'olina kyewandyagadde okubaako kyotereeza mu bulamu beera ng'ate omunoonyaako enamba y'essimu eri wansi awo ku sitiika aside eno endala Habibu airport pickup nabo we bali nnyo okulaba nga bakukima ku kisaawe n'okutuusayo nayo gye wandyagadde okubeera ng'ate otuuka mu budde nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo temuvaawo. Seeka salamu alaikum. Seeka Kabaka yatandika ddi okujja mu Kuruhani, Kabaka wa Buganda. Gwe oba osomesa abantu olabamu ekigambo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri owa Buganda. Lwaki oba osomesa abantu oyise erinnya lya Kabaka mukamu eby'eddiini bya ddiini n'eby'ennono bya nnono? Tugambe nti abasamira tebaliiwo Seeka, mwagala tujja ku ddiini ate tuddye eddala ku nnono. Bamafina tebaliiwo, Bajjumba aligaweesa bakabona tebaliiwo, Basengakulannama tebaliiwo, Laddu zitte ensangi tebaliiwo, tebabeerawo. Tugambe nti bo Katonda tabamanyi yabeerabira si ye yabatonda. Mwagala kumanyiira Kabaka gwe mudda mu muzikiti ne mutandika okumwogerako. Lwaki Kabaka omufuula ku bimu ku byogenda okusomesa ku Jjuma n'otandika okumwogerako? Seeka temututankuula mujja tuuka okulya embizzi nga temweyagalidde. Mujja twambuzaako obukofiira tubagamba agagamba agabi. Seeka temututankuula muve ku Kabaka wa Buganda oyo Kabaka. Gwe tewali akumanyi oyo Buganda yonna emumanyi. Gwe abakumanyi basiraamu ne social media yekumanyi. So mwesonyiwe Kabaka. Muve ku Kabaka. Ekyo kye nnyinza obbagamba temututankuula. Oli muzeeyi amulese ayogedde byayogera amuprovokinga all the time oba emirembe gyalwanira n'akireka naye buli muntu musoma amateeka. Administrative structure is very clear. President alonda ababukiikira mu districts ba RDC ne system ye diso what ne kawo n'akulira technical team. Okay. Mana tukikwewuunyisa nno ku mutimbagano wano o internet Abaganda tuli bangi bwekijja mu kukuba omudomo abasinga okukuba omudomo ku internet kuno mwana tu abasinga Baganda ne bannaffe abalala b'amawanga amalala mwekwe bali naye gwe bwomanyi abali famous abasinga Baganda. Naye mwana wattu Abaganda mufuuse kyesirikire ng'abantu abafaananaku we bati bongedde okweriisa enkuuli n'okutyoboola Namulondo. Ekikola Obuganda biri ebintu nga 3 ku 4 n'ebirala byojja okwongerako. Ekisookera ddala Obuganda buyimirira ku ttaka. Awatali ttaka tewali Buganda. Ekyokubiri lwe lulimi. Awatali lulimi Luganda tewali Buganda. Ekyokusatu byebika.
awatali bika tewali Buganda. Deni n'olyokozzaako ennono n'obuwangwa. Twala Kwanjula, Nyimbe, obitegedde. Omuntu yenna akwata ku bino byemmenye manya aba mulabe wa Buganda era ng'alwanirira kusaanyawo Buganda. Nalaba mwateeka amaanyi mangi nnyo ku baana abaavayo ne babanja Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ne muteeka amaanyi mangi nnyo ku NUP ne ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Olwa statement gye yakola nti tasobola kugaana baana babanja kulaba ku Namulondo. Nakumanya mbeera mweri. Mwayogera bingi nnyo. Ne mutuuka n'okugamba abaana nga bwe bawalampa Namulondo. Ne mutuuka n'okubuuza abaana mwe mulowooza nnyini mutayina Baganda baabalangira n'abambejja oba teyazaala baana. Naye olwaleero Saamu Mayanja omulundi ogwokusatu awodde Ssaabasajja Kabaka amuvodde era n'alumbira ddala Obuganda. Guno si gwe gusoose, giri emirundi ng'esatu. Naye Saamu Mayanja alina akakwate kanene nnyo ne omukyala Nabbosa Ssebugwawo. Omwe yakwata abataka n'abatwale wa General Museveni. Kati olwaleero Saamu Mayanja ne bannaddiini abamu abeeyita bamasheeka abavayo ne balumba Namulondo direct, nevayo ne bapasita abeeyita abasumba, enjiri eyaabwe bagibuulira balumba Buganda direct. Kwe kuli amannya agagadifayininga Abaganda. Abantu bano bonna mubasiriikiridde, abantu bano bonna mulaba balabe, naye buli lukya beeyongera. Olwabwe no njagala nkubuuze ku bano abantu, ani mulabe wa Buganda abaana abaakera ne babanja okulaba ku Ssaabasajja Kabaka ne muboogerera ebisongovu ne mugyeyo buli kika kya bisoko? Olwaleero abaana abo abanja Ssaabasajja Kabaka omulabako nabana abali mu kuvvoola Namulondo direct, oli n'atuuka n'okugamba nti Ssaabasajja Kabaka agula ettaka, Ssaabasajja Kabaka yavuddeko ebyambyone ne vulugu ali ku mataka. Abaffe ettaka lya Buganda ttereevu era liri mu layini. Mayiroland ali mu layini era teri abadde ku ttaka lya Buganda ng'ajojjonyozebwa. Abasasula obusuulu babadde babusasula. Naye olwaleero bani abeefunyiridde era abasinze okuteeka emivuyo ku mataka? Ffenna tumanyi gye bafubutuka ne gye bava. Abo abeefunyiridde nnyo ne vulugu w'amataka tumanyi gye bava. Olwaleero ebitebe bya districts ku magombolola ebisinga biri ku ttaka lya Buganda kwe bitudde. Naye omuntu minisita w'ettaka omubeezi n'avaayo n'aweereza ebigambo ebifaananako bityo. Gwe muli teweebuuza ani atuma minisita ono? Era golooza abuuka bubuusi mu bbanga n'ayogera ebigambo ebifaananako biti. Abaganda ne mutuula ne muwuliriza nonsense oyo. Abantu bano ne basigala nga beetaayala era nga batambula nga mpawo abakwatako. Abaganda ono singa yabadde ayogera ku ttaka lya Mwakyoli wallahi ya Mungu singa zaakubiddwa mudda, singa zaakutedde omuliro. Naye olwaleero onoonya ku Buganda kokasi togirabako. Wabula ojja giuleva badda ku butuuti, abaana ne bavoola Namulondo, abaana ne batandika okubanja Ssaabasajja Kabaka. Olwaleero Saamu Mayanja yeeriisa nkuuli buli wagenda. Abaganda Kabaka nga musigala Abaganda mutudde Buganda wa. Awo ke katambi akakwatiddwa nga saize ebugerere eyo ng'abantu bonna basituka ku mukolo baviire ekisajja ki minisita Saamu Mayanja nga kifuuse ekizibu okuvoola n'okutyoboola Ssaabasajja Kabaka. Ono omusajja buli gyayogera eno n'abantu bamuvaako buvi, bavaawo buvi ku mukolo, naye kisigala kigera kitambuza obulimba mu bantu. Kidda ku Ssaabasajja Kabaka ne kimutyoboola. Kisajja gwe simanyi tekiina abaana bakyo baliwa. Abaana b'omusajja ono
mugende mugambe kitammwe afuusa kati kizibu ku nsi mugende mugambe kitammwe yeddeko bw'abanga obwongo butabuseemu olw'obukulu afune waawummuzibwa mumuweeyo atandike okulima n'okulunda mujje mu kibuga ono minisita sima minisita wa walandi sima Saamu Mayanja sima Dr. Saamu Mayanja abaana b'omusajja ono mumujje mu kibuga agende mu kyalo eyo atandike okulima ebintu byayogera bya kisiru era abantu bava ne ku mukolo ogwali ne batambula ne bagenda nga kyogera ebintu ebitalimu kubanga omusajja omukulu ng'ono omulaba alina n'ekiwalaata mu mutwe ayinza otya okubeera nga tamanyi ttaka lya kabaka nti kabaka alina ettaka mu Buganda ayinza otya okuba nga takimanyi wabula kigenzera kimaasa entungo buli wamu naye nga kyekyagala abantu bakyogereko buli omu akyogereko midiya eno n'ekyogereko kifune obuganza eri mukama waakyo si gwe osoose ku kifo ekyo musajja gwe oli musajja mukulu naye si gwe osoose ku kifo ekyo ekyokubiri abaganda buli woobeera ku mukolo basituka ng'otandise okwogera bakutyola okuba bannemmundu n'abasirikale ne bavaawo ku mukolo ne bagenda olw'ensonga ebigambo by'oyogera bya kisiru oli nawaba si muganda nawulira ng'oyasama ebyombo simanyambu Ssaabasajja Kabaka talina ttaka mutalina ttaka alabaga ono agamba ono mujega kubanga ettaka lya kabaka limanyiddwa abantu bangi kwe bali baliriko bamazeeko emyaka n'emyaka tebagobangako waliwo bumulumulu naye si gwe minisita okuddawo okuwoggana bino yoyoyoyo teri ajja kwogerako abaana b'ono omusajja mumujje mu kibuga agende mu kyalo mumuteereyo faamu abeere mu kuluma na kulunda embeera ze n'ebigambo byafuluma biraga nti kyeko omutwe gwatabusi omutwe gwatabukamu ate nemuleka mu ofiisi okwayambala ebikootikooti n'asadabya n'ebivivi omutwe gwamukulabu ogusajja ogwo wensonyiwe Ssaabasajja Kabaka minisita Saamwani tebakuwa kifo kyakuvuma Ssaabasajja Kabaka bakuwa kifo kya landi kyakutereeza bya ttaka amataka gabalimi okutereeza abantu babbibwa ebyapa bibeerayo bisatu biki emisango giriyo emiyitirirwe gy'amataka tegiva mu makooti muli mu kulumba Ssaabasajja Kabaka bino ebisajja oba byakula bitya bakuwa omulimu bagukuwa kuvuma Ssaabasajja Kabaka ekyonoonye basheeyi baffe si lwakuba nti tebamanyi kyakukola naye lwakuba bazze nnyo ku mikutu emikwanira wala baagala okutrendinga kyova olaba bw'alaba ensonga enaamutrendingisa n'agendako eno mu kulwaniye n'alaba nga talina nnyo tteeka lyamenye ne bweriba yeesittaza agenda kugiyingira kubanga waali ebuuzizza sheeyi w'omusiraamu ekikuyimiriza emimbali ovume Ssaabasajja Kabaka kyekyaki mu busiraamu waliwo ebintu bye butukkiriza okukola naye ng'ate mu communities zaffe byesittaza okuva lwe kiri nti okubikola tebeera sunna tubyerekereza sunna kyekintu kyokola Allah n'akuweerako empeera nnyingi kyokka ng'ate ne bw'oba tokikoze tobaako na musango guzzizza sisuubira nti okuvuma Ssaabasajja Kabaka sunna ate era sisuubira nti bw'otamuvuma obeera olina omusango guzzizza bw'oba oyagala okuwuliziganya naye kuba si mufuzi wo nkiddamu Ssaabasajja Kabaka si mufuzi wo kitegeeza okubaawo kwe tekuyina kye kukukosa bw'oba oyagala okuwuliziganya naye oba bw'oba oyagala okumwagazisa obusiraamu yitira mu kyayagala toyitira mu kumutyoboola kubanga ne Ssaabasajja Kabaka kitonde wadde nga Allah yakisukkulumyako mu ffe naye nga kitonde kitegeeza enjiri gy'obuulira nze kikomeko ne Ssaabasajja Kabaka mutebi osobola okugimubuulira era osobola okumwagazisa obusiraamu ng'oyise mu kyayagala naye okusalawo okumuvuma olowooze nti onoomulokola n'Abaganda abamuli emabega si kituufu toyinza kumulokola waliwo ensonga basheeyi lwaki obusiraamu bwatuukira mu Buganda okusaasaanira Uganda yonna era waliwo ensonga lwaki ow'ekitiibwa Allah yakwata mutima gwa Ssekabaka Muteesa ow'oluberebere yali omukambwe oba osanga
nakkiriza obusiraamu bwandaalire Buganda. Waliwo ensonga lwaki Allah yakikola atyo. Ebiseera ebisinga Allah naye ayita mu kye mwagala okubafuula kyayagala. Yensonga lwaki ntera okuwuliza sheekiti oyo naga yonooneka byonna bikole ne teweerabira esswala. Jangu ne tamiiro lyo mu muzikiti osaale nti buli lw'onaabeera ng'okyajjukira Allah mu mutima gwo kye kigenda okukuwugula okutujja mu bubuze buno bw'olimu. Ekigambo kya Allah buli we kinaakunnyikira kigenda kukuyamba kikujje mu bubuze. Era y'ensonga lwaki obusiraamu butugamba nti tewali kya bugagga kisinga kubeera musiraamu. Kubanga bw'obeera omusiraamu obeera mwangu wa kujja ku bibi by'obadde okola oba ku mazambi g'obadde okola, kubanga oba osemberedde ewali ekigambo ekikujja ku bubuze. Kaŋŋambe Abaganda tuli babuze, ne wakati mu bubuze bwaffe tulina naffe kye twagala ennyo ye Ssaabasajja Kabaka. Mugenda kutujja tutya mu bubuze buno? Mutusembeze eri Allah. Naye nga buli lwe tuwulira ekigambo kya Allah abakireeta baba mu kuvuma Ssaabasajja Kabaka. Ate gwe twagala ennyo, sigeni tumwagala okusinga Allah naye nga tumwagala nnyo. Oba otusembereza busiraamu oba otwongerayo mu bubuze, oba otujja mu bubuze oba otuteeka mu busiraamu. Bakadde baffe basheeyi, obusiraamu bulina ebizibu bingi. Abasiraamu bali mu makomera, abasiraamu baalemazibwa, abasiraamu n'ebyo ekibafuula abasajja bakibajjako. Abasajja baabatulugunyiza mu kukomera amaka ne bagatta. Baana b'abasiraamu bamulekwa, abakyala b'abasiraamu bannamwandu, to the extent waliwo abaana b'abasiraamu amitanga Sheikh Kirevu bamukubira ensangi, masasi nga bamusibye n'empini maaso g'abaana be. Nakali obusiraamu eritundibwa, n'okubanga mu kabineti mu abasiraamu temuliyo kimala. Ne babawaayo babaleetera Moses Ali atakyaswana kujja mu muzikiti asaala akooye, atakyaswana bateeseza, alayina ddoboozi ligamba naye abasiraamu osiba baaki tabaaki. Ebyo byo temubyogerako ebizibu by'obusiraamu ebinene ate era eby'ensonga. Muzze ku bizibu ebitali bya bulabe ate gye muli. Kale nzikiriza munnange, oba osanga obusamizi kizibu gye muli, oba osanga naye si kya bulabe ate kusinga batta basiraamu. Tekyesittaza nnyo kusinga kutunula ku mulambo gwa musiraamu oba kutunula ku musiraamu munno ng'akugamba nti banteekako emisota ne ginneezingirira nga yawenga. Ebyo temubyogerako abasiraamu baffe basheeyi. Ndi munyiivu ate nga ndi mukkakkamu. Ebyo temubyogerako. Mulabanga ekizibu ky'obusiraamu mu kaseera kano Buganda. Ate abulamu yayisiza bwo obujje. Lwaki Allah yabuyisaawo obujje? Yali atuttira mu kago. Olaba Buganda eyo erimu ebintu ebifuula omusiraamu omujjuvu naddala mu nkuza y'omwana. Muli wakuba mutunuulyako kino kimu masabo biki n'ebirala. Naye omusiraamu omuganda abeera wanjawulo, ayinza n'okusinga omusiraamu omuwalabu. Obusiraamu obwo bunkubiriza okugondera bakadde bange n'okubawa ekitiibwa. Kyokka ate bo Obuganda bwaŋŋamba maama taata balina offukaamirirwa n'ababali emabega. Bwe njogera ku babali amabega baganda baabwe. Nze n'abaana abayitanga maama senga bamaama mbafukaamirira ate nga n'abamu mbasinga emyaka. Mukye mugamba nti ekyo kyesittaza obusiraamu. Kyesittaza obusiraamu ng'Omuganda yagamba omwana we nti omuntu omukulu tebamugamba nti nkulabye era tebamuwa jjambo. By the way waffe Buganda
jambo yaleetebwa bano abasuubuzi n'abasirikale okujja okwetobeekereza mu mayisa gaffe naye nazzi kuno nga bw'ogamba omuntu omukulu nti nkulabye akubuuza ondabye enkola ki ti omuntu omukulu balina okufukamira ne bamubuuza tebamuwa jambo simanyi oba nekyo kyesittaza mu busiraamu nti kibi omwana okusanga omuntu omukulu n'asooka n'amutolera salaamu n'amala n'afukamira n'amubuuzaako oba aba avunnamidde kitonde kinne manyimu okufukamira mukutwala nti kuba kuvunnamira kitonde kino naye ffe ate mu Buganda kuba ebimu ku bya Ssaabasajja ofukamirira otya musajja munno ffe tukimanyi nti omwana omuto alina okufukamirira omuntu omukulu tukkirize nti Ssaabasajja Kabaka w'ekitiibwa Allah yamusukkulumyako mu ffe era n'amufuula kitaffe mu buwangwa ebirala mubimulekera ajja mumweterereza oba anaamusiramula kuba yaluŋŋamya gwayagadde omwana okufukamirira omuntu omukulu aba tamusinzizza abeera amuwadde kitiibwa ate Buganda yali badde akademi ennungi ey'obusiraamu kuba omuntu akulidde Buganda bw'abeera omusiraamu ate mwana wattu abeera wankizo nnyo n'okusinga omusiraamu w'e Saudi ekyo nkikubuulidde kikuwulikikira kitya kale gwe olaba kiryokke musiraamu w'e Saudi n'asanga maama assalaamu alaikum maama how are you n'amukangabalako nze Omuganda mba mukyamu okufukamirira nnyabo nga mmaze omumutolera salaamu mubuuzeeko kuba byebimu ku bye mwesibako kikyamu Sheyi n'akwata akazindaalo n'ayimirira emimbali nga ye alaba ekizibu ky'obusiraamu kuwasa wa kikaaki era byebimu ku biremesezza obusiraamu okwandaalira e Buganda lwaki ow'ensenene ne baŋŋaana okuwasa nnakalanzi waliwo n'ow'engabi ono mutabani wa Guugwa ambasada ye akira mu Guugwa ow'engabi ataziza z'ab'engabi mbawasa wasa ku baana ba kitaawo kuba nabo beddira ngabi wamanye ensonga lwaki Omuganda ye talina kuwasa wa kikaaki manye Buganda nsonyiwe leero ndi mukkakkamu kuba ensonga eno eri sensitive ate ndi mugonvu e Buganda tutema muti tutuula ndegeya tetugobanga ndegeya Obuganda bwe bwali bwagala okugoba amawemukirano eyo yali DNA yali ensufu oba ekikomera ekitangira abaana okwewasa kuba Abaganda twalinga batambuze kuba twali basuubuzi n'otambula eyo n'ozaalamu ono n'ozaalamu oli kwekanga abaana kutuuka kumanyagana ng'ate beezaalamu ebyo oyinza bite byoti oba gwe olaba nga kiryokke okubanga otudde mu kika ewammwe naye nga gwe wazaalamu mwana wa taata kakembo nga gwe kikomeko ekyo kye mwesibako nti omusiraamu akkirizibwa okuwasa ow'ekika kye ate obusiraamu bweri buwasiza ne munda mu bika lwaki kyekyo temukikoonako owooza kimuwangabi lwaki so omwana wa kitaawo muto kuba n'obusiraamu bukikkiriza lwaki so omwana wa kitaawo muto gw'oba owasa gw'olaba ng'osobola okuyimirira ewammwe muzze kuziika naye ng'omwana gozze naye mukyalawo gozze naye omulungi mwana wa kitaawo omuto Segujja nga ye gwe Galabuzi weddira Njovu ng'era omwana oyo talina kikana bukojja olw'okuba gwe oli musiraamu ekyo kyo nga tokikolangako lwaki oyagala okunonooneza mu ngabi ezeewala lwaki tononooleza mu ngabi y'omunju wammwe kuba obusiraamu bukukkiriza obusiraamu bulina bwe butukkiriza ne butulagira obuteesittaza community kintu kikulu kubanga nayo tekwesittaza yensonga lwaki obeera musiraamu n'okyalira ku munno omukristu nayita omuvubuka omusiraamu akusalira enkoko kyokka nga ate naye bayibuli gy'asomye mukkirizo gisala oba ogiridde oba togiridde tayagala kumanya naye akuwadde ekitiibwa tayagala kwesittaza
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yozeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.